Kama wange Global Bobera Disekona abajja nga bangamba ati wesimba wali Bobera Disekona nengamba mujoga nengamba okumanya mujoga kati mwe babatudde mwalidde muzze mutufirize mu bifo byaffe nesimbe wali Bobera Disekona oba oli awo mutoleko obululu agala okufuna obumuwanguza nange ngana okufuna obumpanguza oli abawasenta ayitewakola eki nebagamba musanze mulaba mujo musanze ndaba mujoga nkiddamu tebaddamu bano abajja nga baagala omanye abantu abamanya emitwalo 5 ne 10 ajja n'ebigambo muli agambibwa ati tebaddamu okukubuzaabuza you're getting it from the horse's mouth nze beeyogerera tebakulimba bwe boolike era kusaba gwe bawulira ng'opo y'emu ng'ompita tonfiirizanga ekifo ekyo Medad Lubega Sseggona ne Mathias Olukaga baali ba mukwano nnyo era nga mu kunoonya akalulu baali campaign trail yemu nga bakansala bwe tumala Olukaga yaddako yaguwa Medad omuzindaalo. Yes, buli kyalo kye twagendanga nga bali awa omu oluguuta yaguwa munne. Mu bufunze njagala kugamba nti ngolese ekirowoozo Olukaga nzobe ekirowoozo ekyesimbawo yakijja walala naye byonna mu campaign facilitation biki njagala kugamba nti Sseggona ye yamuleeta nga bwe baba beesanze nga bonna we bali nga Olukaga olukwata omuzindaalo ng'ensi agitegeeza nti nze teruli kya lunaku n'olu neneesimba ku bubaka bwa paalamenti bwa wano nga Sseggona okyaliwo obanga okyayagala era n'amugamba ne bino waliwo ne vidiyo eyo sebadde etambula yo yajogera ku mulambo gwa kitaawe okuzinga kitaawe nga pulezidenti wange Robert Kyagulanyi atudde wali Lord Mayor Lukwago atudde wali n'abalala n'amugamba nti mukama wange Medad Lubega Sseggona bw'oliwulira olunaku n'olumu nti nze nziza okwesimbako olimanyanga nti nvudde mu opposition kati banguzi nalidde NRM enkozesa nzijenkole ki nkujjewo. Ebigambo ebyo nga byogerwa Sir Mathias Olukaga butereevu yali ayambadde t-shirt ya Arsenal. Honorable Sseggona byenkugamba bye bino lwayogera ng'ebyo byenkugamba n'ebimu ku vidiyo era mbirina ng'abimugamba bwe bamala Honorable Sseggona waliwo abantu bangi naye oli musajja mukulu n'amugamba nze sikulinaako buzibu naye nga bw'ogambye nti obiwulira nange mbikola ki mbiwulira naye katuve mu bino ebyabangi tuyingireko mu nju tunyemu akacyayi tukole ki tuwogere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja wendi nnyo olunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku mboozi tukusaba okkalire ensonga ze tugenda okwogerako nsonga nkulu nnyo ze weetaaga okutegeera n'okumanya n'okwongera okubeera ng'ogoberera nga bwe tugenda okunnyonnyola. Ndi n'omukulu wano omulundi si gwe gusoose naye ngenda kumusaba akweyanjulire awongere okumutegeera obulungi tutandikire awo tulabe wo tuyinza okukwata tubeere nga twogera ensonga olunaku olwaleero. Agange nze Geoffrey Mayanja ku emboozi mu UG. Papa nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse okusanga ssebo. Erinnya nze Godfrey Magunda nga ndi munnabyabufuzi ndi kansala Kyengera Town Council ate ndi munnamawulire omutendeke. Oli munnamawulire omutendeke? Yes sebo. So olunaku olwaleero nga emirundi emirala era nzize tubeeko bye twogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyaffe abantu baffe bongere okuzitegeera tutambulire wamu era ndi musanyufu okunkyazaako wano ku emboozi mu UG era ssebo njagala okutegeeza nti abantu bagoberera omukutu guno. Programs zetwakakola amasimu oba oliawo nga gavuga tukulabye wano ne Geoffrey Mayanja mwebala omulimu. Yes era tuyongera abantu okubawa ebintu ebirungi abantu baffe bafuniremu wano. Amina. Yes sebo.
kale bitambula biti eyo emirimu obukulembeze oli ku kadi ya NUP obukulembeze of course tuli mu kuweereza Kyengera Town Council otula ku lukiiko lw'omukulu omuyimbi Sam Mathias Walukagga Mathias Walukagga nkoze naye ekisanja kino myaka kati ena tutambuza gwa kutaano tugutandise naye yeyakkiriza nti awanyuwe waawo awo yavuddewo yasazeewo agenda anoonyeeko ku kifo ekirala ekyobubaka bwa paalamenti neffe tukyaliwo awo abantu baweereza lwakubanga omanyi kati tukwata eno n'eno tayimu eno oweereza abantu naye tuli mu kaseera season ebyobufuzi byatandise NRM jobo bamaze okulonda akamyufu kaabwe naffe tukyagoba kulaba nga tufuna kaadi zaffe ez'ebibiina olwo tuyingire wali okuvuganya okwawamu ate tunoonye buti abantu batwongera obwesige ekisanja ekiddako 2026 231 lwakuba nti ffe nga bwe tunoonye ebyaffe tunoonyezaako n'eri entebe ennene ey'eggwanga ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tulowooza bulungi nti ffe nga tukutte bino ebifo naye nga n'omutwe ffe tugulina Uganda bajja kufunamu nnyo okusinga bye batufunyemu ekisanja kino bingi bye tubaweereza naye bingi ebitulemye oluvannyuma lw'okuba nti omutwe muvundu so tulowooza nti ekyenyanja bwe kiba n'omutwe omuvundu ne wansi eno chances ziba high okubanga si kiramu era ebitatambudde bulungi tukyabinenyeza waggulu awo twagala nawo okutereeza luutu eno yesebo okay ogenze n'ogera nga nti omukulu Mathias Walukagga alumba ntebe ya paalamenti Busiro East wali honorable akali amaggwa Medad Lubega Sseggona awo njagadde awo tutandikire obutakkaanya obuli wakati wa Medad Lubega Sseggona ne omukulu Sam Mathias Walukagga buva ku ntebe buva ku kifo kya Busiro East lwaki ogamba nti obutakkaanya mbirabaawo ekisooka njagala bali awo nembiringera Geoffrey Mayanja nze kubanga lwaki ngamba bwe ntyo nzike nakubuuzako kone ku bipande ebyatimbibwa nga bikubira mu posta ya Sam Mathias Walukagga nga eraga nti akoma okuba meeya newankubadde nti yali yamala dde okulaga ambitions ze ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti naye bwakyalumu nga sigamba nti na mu kiseera kino kubanga mu kiseera kino atukkiriza nti kati buli atekayo ebipande abalaga okwegwanyiza naye mabega ndooza omwaka ogwo oguwedde oba omwaka ogwo oguwedde nga tulana kuyingira mu mbeera eno yakutimba bipande ne bamutimbako ebipande yavaayo neyeegana n'agamba nti za ebipande ebyo sinabitimbako era sibimanyi naye yabitimbye wabula oluvuvumo ne lujja nti byava sayidi eyo mu nkambi eyo kati gwabeera eyo kubanga otula ku lukiiko lwe ate oli muna Busiro East ate oli musajja muna NUP obutakanya buvaawo ti omukulu byavudde mu nkambi eri omukulu tayagala omusajja ono asembere kumpi kambi zinge wamu ekisooka ababiri abo emyaka okuva mu kalulu nga tujja bali ba mukwano nnyo Medad Lubega Sseggona ne Sam Mathias Walukagga baali ba mukwano nnyo era nga mu kunoonya akalulu baali campaign trail yemu nga bakansala bwe tumala Walukagga yaddako yaguwa Medad omuzindaalo yes buli kyalo kye twagendanga nga bali awa omu oluguuta yaguwa munne mu bufunze njagala kugamba nti ngolese ekirowoozo Walukagga nzoba ekirowoozo ekyesimbawo yakijja walala naye byonna mu campaign facilitation biki njagala kugamba nti Sseggona ye yamuleeta Medad Lubega Sseggona yafacilitatinga Sam Mathias Walukagga kati agenda okumwesimbako mu kampeni ez'omulundi ogwaggwa ezamuleeta mu kuba meeya entayale zonna nga kuliko n'ebipande na biki byonna gye mwatambuliranga ebipande ng'omuntu yayiyayiya naye jjukira akalulu ako twakayingira kaali ka covid ng'okoledde nnyo mu bayimbi wano mu covid teri muyimbi yalina ssente baali tebakola era mu kalulu twatuulanga nga ne soda kuleeta ya soda ya mitwalo 2 nga Walukagga oluusi mulemu okola ki okugula mu buno bu meeting internal meetings nga talina busobozi obwo naye Walukagga Sseggona nga senior waffe mu constituency eyo wanu ng'omuntu alina mu kasente ekyokubiri yali abaddewooko ffenna abaali wansi we facilitation ebitundu nga 80 ku 100 byali bibye okuva ku bidongo okulya
entambula okitegedde emmotoka nga omanyi campaign trail nti eba nnene ebaako emmotoka mpitivu ezitwala abaana ezisookayo ezikola ki zonna zalinga ssente ze kyengezaako okuzimba kyeki nti omukwano wakati w'ababiri bwe guba gufudde guyinza kuba gufa kati oba gufudde kati naye nga baali ba mukwano okuvudda nedda era nga twakamala tumaze ono meeya oli mubaka wa paalamenti twatambulanga mu kuziika okw'enjawulo ku mikolo egy'enjawulo nga bwe baba beesanze nga bonna weebali nga lukaga olukwata omuzindaalo ng'ensi agitegeeza nti nze teruli kya lunaku n'olu ne neesimba ku bubaka bwa paalamenti bwa wano nga Sseggona okyaliwo oba ng'okyayagala era n'amugamba ne bino waliwo ne vidiyo eyo sebadde etambula yo yajogera ku mulambo gwa kitaawe okuziika kitaawe nga pulezidenti wange Robert Kyagulanyi atudde wali Lord Mayor Lukwago atudde wali n'abalala n'amugamba nti mukama wange Medard Lubega Sseggona bw'oliwulira olunaku n'olumu nti nze nziza okwesimbako olimanyanga nti nvudde mu opposition kati banguzi nalidde NRM enkozesa nzije nkole ki nkujjewo ebigambo ebyo nga byogerwa Sir Mathias Walukagga butereevu yali ayambadde t-shirt ya Arsenal nga omulambo gwa kitaawe guli mu ddiiro nga tuli Ekinyerere gye bamuziika ngezaako okulaga enkolagana wakati w'abameka w'ababiri eyo ye vidiyo trending oba eriwo naye yabyogera naye walala wangi buli we twakuŋŋwananga ng'amukakasa nti gwe mukama wange nga asinziira ku ebyo byamukoledde ne bye yakola okumuleeta no strength ye ng'eyali amusemberedde yali agitegedde bulungi era ng'amanyi Sseggona kikyayamba eri abalonzi kikyayamba eri pate so ng'ategeeza nti ye tasobola kujjawo muntu afaanana bw'atyo era ekyokubiri kyenjagala okubuulira bannabusiro bakimanyi emikolo gyonna Honorable Sseggona yafuna obuzibu naye mu kisanja kino alina omwana omulwadde bamujjanjabira bweru wa ggwanga kati afulumamuko nga bagenze mu malwaliro n'akomawo naye mu biseera ndooza kati okujja guno omwaka ogusembyeyo okutuuka leero naye emyaka nga 2-3 egyasooka nga twakalondebwa nga buli we bamuyita nga taasobole kubaawo ng'ono ng'atuma Mathias Walukagga genda onkiikirire agwatika obubaka bwe ne ssente era omukolo muba muli awo oba mbadde musuubira Sseggona nga Walukagga atuuse mukama wange tasobodde kujja ampadde akakadde nkabaleetere abagambye bw'ati abatakolagana ekyo tasobola kikola oba ontegeera kankati sitole y'ebipande ffenna yatutawaanya nga bw'ogambye nti bwe wabiraba oba n'omala n'owulira amaloboozi nti byava mu nkambi eno one Sseggona y'enkambi enti buli ekituuka ku muntu eyeyagaliza paalamenti mu kitundu ekyo balina okiteeka kwani ku Sseggona oba akimanyi oba takikola ki oba takimanyi naye mukama yanyamba nze abadongo nabasembererako okwo mu mawulire muno nabasembererako okwo mbamanyi ne byebasobola okukola mbikola ki nakyo ngambye ekyaka miliyoni neneewuunya ate nga mbadde nange mbalimu naye mbadde sikimanyi kankati ebipande ebyo we bijja ffenna byatuleka teteredde twazuuka mu bitundu ebyenjawulo nga batimbye ebiki ebipande nga bisaasanye mu Kyengera Town Council mwonna yes kankati ate olwo amawulire ga Walukagga okwesimba ogaleeteka n'abakola ki kujja era nkubulidde ng'akyakola eri message egamba nti sobola kwesimbawo nga Sseggona akyakola ki akyaliwo ebipande bigenda okutimbibwa nga tannaba kulaga interest yakujja kwesimbawo mu Busiro East exactly nga ne message ziriga nti mukama wange siri kwesimbako nga akyazinywereddeko era ffe tutandikira okutegeera nti aleka takyaziriko ebipande ebyafuluma yatabuka nnyo naye bwe yatabuka yeerimbika mu mateeka ng'agamba nti nze kyentya ku bipande ebyo Electoral Commission eyinza okuvaayo neŋŋamba obitimbye time tennatuuka neŋŋaana okwesimbawo era Sseggona ku mukolo gumu emayeeyo n'amugamba nti nze mbadde munnamateeka awo ebbanga webanga yensonga gy'otya naye ereme kukola ki ereme kweraliikiriza wendi kinaba kyetaagisa amateeka njagatataawo kimanyi namugamba nsaba okukakka ndi tuweereze abaki abantu baffe tugenda olaba yitakola ki tatereera kumbe ndooza musajja wattu either ng'alidde nga bwe yatugamba nti wendi kikola ndiba ndidde kubanga yakyeyogerera era vidiyo njagikuwa yakyeyogerera nti woliraba nkikoze nja kuba ndidde kati naye ebigambo bino Mathias Walukagga yabyogera vidiyo ngenda gikuwa ono bwe yagala ogiraga abantu ngenda gikuwa kankati either yali alidde oba yali akyusiza endowooza ng'omuntu ako omuntu si kansolo
asobola okera nti bwe yakabidde leero we nakabira n'ejjo oba yakabidde ejjo we nakabira ne leero oba yali abazeeko ekirala kyesinza kukola ki kumanya kati ffe yeegaana ebipande ffenna abamu omanyi bannabyabufuzi bajja kubuulira ebipande kikulu nnyo mu kalulu oyinza oba tunafuna zakuwa abalonzi naye oba tunateekayo kipande kati sinakuba bipande naye abalonzi bakubuuza ebipande tubiraba egindi lwaki ebyo tetunabikola ki kati ffe nga tulowooza nti ye bakubidde ebipande town council yonna nga bwagamba nti babimukubidde kyetwazuula oluvannyuma actually nzi nakizuula nayogera naye ne mugamba meeya ebbanga lyentegeredde abadongo nga bwe neerowoozaamu oyinza oba weekubidde ebipande ng'okimugamba nkimugamba oyinza oba weekubidde ebipande ofune public attention ofune kunyonyolera abantu nti wano ovaawo yensonga lwaki olwanyisa ebipande kubanga bw'oba okyaliwo ebipande olwana nabyo byaki nasooka yeesesasesaawe luba olwo wano tuba twogera mugamba nti oba weekubidde ebipande onoonye ki ekyonootandikirako okunyonyola abantu nti wano ovaawo 1-on-1 n'amala nakkiriza n'agamba nti of course kati actually kankubulire situlengithemu walukaga gy'alina era abamwesimbyeko mu bifo byonna gye balina okumanya mugezi nnyo mu bino ebintu by'amawulire ne kamera engeri gy'abadde mu ndongo amanyi butya bwe bazannya nabyo bali bye bataliiko bali bamanyi nti okola bukozi bintu amawulire najja nga akunoonya ye nga tannakola bintu asooka noonya bamawulire oba ontegeera kati ye amanya bulungi nti ekyo bwe kibaawo enkya buno agenda okutya kamera zonna zikola ki nga zizze yes era zaamunoonya mpaka kati ogenda olanga naawe kyosookeddeko oba okitegeera so mu bufunze ye ekibalo olwo kyavaayo bulungi nti yali anoonya butya bw'asituka wano okulaga ensi ekipande kyemwalabye si kyaliwa wano ekipande ngenda kukyawali kiki njagala okulaga nti kituufu wano ebya palamenti eno kati gyasabye essaawa eno tuba tuli awo ku mikutu gyaffe egy'abannabyabufuzi ne babiteekayo nga ayambadde na bubi jjukira mu musajja mwambazi bulungi naye okuba akapandepande bwe katyo walukaga mu kasaati akatategereka n'akakooti nga bataddeko nti MOP etugamba ate byavudde wabino agamba nze sibimanyiiko abanjagaliza be babigize mu kasaati akali awo ne mu kipale ne mu kakootikooti akatali kwalite ya walukaga bwe mwamumanyi bulungi musajja abeera smart tugamba kwalite y'ekifaananyi eno n'ajegaana n'agamba naawe abo abanjagaliza nze actually nze si mukwano gwange naye on principle muntu amanyi nti byenkola mbitegeera nange mumanyi nti emeya wa Kinga Town Council so tufunamu obwo obudde ntukola ki nemwogera era nga batula ku mukansa awamu nayogera naye ku simu eddakiika 21 netwogera ebintu bingi ebitusoomoza ababiri ebitutabula ebitukola ki tutuuka ku nsonga eyo kyava ngamba nti gwe gy'oyitire towulirayo abagamba nti nze yandibadde meya wa Kinga Town Council kozi nali mpuliddeko abakola ki abagamba nti wandibadde nagamba era bwe batyo be bankubidde n'ebiki n'ebipande naye nze musajja wattu nkyalina okwesomera sinaba nakumanya kisanja kimu sibimanyi nako nemugamba kati omanyi kyoba okola luli watya bali okuwaabira ku kiri bano tonavaayo kuyomba nti bajja kukuwaabira nti okuba ekipande ng'obudde bukyakola ki vaayo ku mikutu waakiri obeera yita abamawulire nga luli onyonyola ogambe nze bannange mu palamenti sigenda naŋŋamba ndeka awo nentegeera nti kituufu palamenti ayagala okukola ki okugenda kati bw'olireetinga akantu k'ebipande kabadde kantuke paka recently wano mu kalu k'abavubuka awo tuba tulina we tuli n'akola statement nti we twakulira mu kyalo eyo otambula ekiro ne wabaawo we bakugamba nti awo waliwo omusezi naye nga weegumya n'oyitawo naye lumu n'oba ng'oyitawo ekisanja ne kimala kyenyenya bwe kiti embiro z'otwala n'agamba linda mu maaso awo ekisanja kigenda kukola ki kwenyenya wayita wiiki emu tuba tuli awo n'akomyawo empapula ku kitebe ng'azze okusaba obubaka bwaki bwa palamenti mu bufunze amaze ebbanga ng'omubaka wa palamenti abukola ki abwagala naye simanyi obanga amutya Seggona obanga kikyabadde akyazimba ne finally n'avaayo n'akola ki omanyi lubanga lubuto tayimu oluzaala bwetuuka ojja kukola ki oba ojja kuzaala so mu bufunze sirina ebbanga lyenkolaganye n'ababiri abo sirinayo kyemmanyi kibatabula era kino njagala okugamba ekirala ebigambo nga bitandika yagala okwesimba ku palamenti Honorable Seggona oyo abantu abalonzi kati ffe abakulembeze abamutuukire no ku bantu
ekyamani berosi bakansalazi n'abantu ba bulijjo abasinkana lwa mukaga na Sunday wakaawe era ani walukaga Segona honorable Segona we ku Sunday waba waggule buli alina ensonga ye banga bakuttaka kubanga nzijukiramu yali akawangula akalulu nina musajja wange my man yagenda Canada eyo twagirawo ne tujje ntumukyalirako awo honorable Segona namutwalire mutooke kaye wisdom nkoko biki ne tujja lwali lwa Sunday bwe serabidde Sunday ne Saturday bwatu bwakola kankati tuba tugenzeyo tulese buli omwazze n'ensonga ze nga meya atuuse nagamba mukama wange ebyo byowulira njagala kwesimbako bigambo by'abantu neyo video weeri olwo bino bijjaga kemifuka nga okulonoka bifuka kuwedde nga tikunnaba nga tekunnaba eri emabega wali naga nti byowulira mukama wange nsensebuse si bituufu namugamba emirundi emikanze nga nzija wano nga nkubuulira nti mukama wange ku nsonga bwe nti nkoze bwe nti ku nsonga bwe nti nkwebuuzaako ku nsonga bwe nti nyamba bwoti lwaki olowooza nti kwekyo namugamba nze nempulira muli nga njagala okwesimba wano ntambudde naawe bulungi sitabukanko naawe wanyamba ebintu bingi nga nzija nyinza ntya okakasa ebigambo bino nga Mathias Walukaga yabinyonyola honorable Mpuuga honorable Segona sorry bannange honorable Segona byenkugamba bye bino lwayogera ng'ebyo byenkugamba n'ebimu ku vidiyo era mbirina ng'abimugamba bwe bamala honorable Segona waliwo abantu bangi naye oli musajja mukulu namugamba nze sikulinaako buzibu naye nga bw'ogambye nti obiwulira nange mbikola ki mbiwulira naye katuve mu bino ebyabangi tuyingireko mu nju tunyemu akacyayi tukole ki twogere ng'abakulu baffe omu mukulu waffe meeya omukulu waffe maka parliament ne bayingira mu nyumba ne tudde ebbali ne bagenda boogeramu emboozi gye saamanya paka leero bwe bavaayo mu bulungi meeya n'avaayo nga actually alina bakansala abamuli okumpi ennyo naga gwe Sembusi ntambula naawe nali kigambeko tugenda kwesimbako wano lwaki munsalako ebigambo gwe Maweje Adam ntambula naawe nali byogeddeko gwe Tomu buli kimu ekyange nkikugamba nali byogeddeko lwaki munsala ebigambo nze sobola okwesimba kusegola era ne tuvaawo nga tugamba bakama baffe bakyali bulungi ne tutambula buli omu n'agenda mu bibye kankati wano nga tugenda eno communication netandika okukola ki netandika okufa kumbe ndowooza nga obwetaavu n'okusalawo okwaddala n'okulaga ekituufu true colors kakati kyenjagala okugamba empalana ya Segona kwono Segona tabeerako nga talina opponent waliwo omwami gwe bayita Magoola mugagga w'amaanyi yakesimbayo emirundi ebiri bwayimirira awo ensi esobomanya nti waliwo omuntu azze senga waali kusala magezi Segona yandibadde yagasalira dde oyo naye akamwesimbako ebisanja ebiri nekinaze ekyokusatu naye buli lutu abeera amumanyi naye era amulinda najja ne bagenda mu kalulu awangula muki lwaki olowooza sente azikwata azikubiremu ono ebipande ebitimba eggombolola yonna waliwo omulala bamuyita Charles Wilson Gala asula ku kyalo kumpi ne Segona naye ne mu kkubo beesanga ne bayimirira ne banyumyamu ne mu kkubo beesanga lumu yamuwane ku magezi sandi kyogedde kamera ne kankyogere kubanga Gala yakinegambye nagamba mukama wo namwewuunyiza yamuyita mukama wange kuba nze mpagira Segona mukama wo namwewuunyiza yaŋŋambye ekigambo nagamba abaana abo abantu abo bali bannabyabufuzi mu ngalo era bw'ajja ewuwo enkyawe agenda ewuwono bebaita abalya mu lume ne mu lusike kati ng'oluusi ng'abamu Segona abalaba ewuwe nga balina bye bazza omusaba oluusi nabamubulya n'eggala byalowooza oba byakoze kati aba ali awo ku mikutu ng'ate alaba newooli baabaddeyo banywa kashayi nayo basikayo namugamba muganda wange ffe tuli basajja bakulu nze naawe abaana abo we bajjanga gy'oli beegendereze ng'odiiringa nabo bw'obawona obaweeranga ssente mu mbeera ya bampadde amawulire ku Segona manya n'agawooga bagakola ki bagampa okitegeera naye tegeera wawookoma naki nabo kankati we bakimugambira Gala yalowooza naamugobako bantu nga era abalina bangi okitegeera tugenza otuuka mu kalulu wano nga bonna nga bwe yabamuwooningako bonna buli omu yafuna kandidate omulala kwagenda oba ontegeera takyali naye so yoyo Segona talina nnyo of course akalulu kalina embeera gye kazimbawo kaba katuuse kaba kakoze eki kaba katuuse oba omuntu omwagala nnyo bakiwabaawo ebikyuka naye before kalulu Segona taba nambeera ku muntu yena kabeere Agi Kiyimba oyo Abuddu owa NRM babadde nga beesanga ku mikolo nga boogera bulungi paka omukolo gumu nga Segona atudde wali Kiyimba we yakwata omuzindalo n'amuvuma
bwamuvuma ono naye mukwanukula of course akuvuma kizibu gwa kujja ate n'omusekera yali amwanukudde era ekyo wekyaggwa tekiddangamu beesanga buli omu n'awa speech ye mu ngeri ye n'atambula n'akola ki n'avaawo yesebo okutereezaamu katono kubanga omuntu ayinza okujja n'agamba nti buli muntu alina eddembe okwesimba ku muntu kubanga kati budde bwagula kufuna kaadi buli omu alina eddembe okwesimbawo naye ekiyambye ku kino nti osose kunnyonnyola gye bavudde newe olukago okujja okulya obwa mmeeya butono bwe yamuyamba nebyazaayogera okitegeera nti biyamba okutereeza kino omuntu ayinza okugamba nti olukaga waddembe okumwesimbako naye bino byonnyonnyodde ndoza biyambyeko nnyo okubanga bitereeza ekyo kakati nga tuvudde oba oli awo tuyinza okugamba kyogambye nti obutakkaanya butera kuba bwakajja mu biseera bino naye nga mabega eriyo yonna badde tebuliiwo badde batambula bonna ate obutakkaanya obwogerwako obwa Honorable Sseggona kali amaggwa Medard Lubega mu NUP bubuli butya kubanga era ebigambo beera obiwulira awo nti mukulu ate n'abakulu mu kibiina tewakyaliwo nnyo nkolagana eri awo y'amaanyi kankati ndoza katugozesa omukisa guno ku mukutu guno gaggadde bannayuganda tubawe ne message eno omanyi bannayuganda abasinga buli omu amawulire agalindira w'abaali abannayuganda abatuuka ku kitebe abannayuganda abawuliziganya ne president abawuliziganya ne secretary general oba spokesperson n'abalala batono si buli omuntu amuwuliza directly kati abamu atunulira butunuzi nseka ya president bwati n'agamba olaba president bwasesenga amutunulidde olaba wagize bwati kati otamwagala naye nga te president yasekera buli muntu era buli muntu amwaka mwenyumu eyo so njagala kukugamba bino njagala kukugamba authoritatively okay abantu ababeera awamu bonna ne babeera balongo ne webeera family temubulamu we mutakkaanya ekyo njagala okitegeera era okikkirize bwe kiri Sseggona ne pate ya NUP bwe njogera pate saagala kulowooza ku foot soja ali eyo saagala lowooza ku muntu yenna njagala kulowooza ku bukulembeze bwa pate obusalawo ebyensonga njagala kugamba nti babadde bawuliziganya bulungi ebbanga lyonna nkiddemu babadde era ne kati bawuliziganya bulungi ebbanga lyonna ebyokulabirako weebiri byebiriwa constitution y'ekibiina essaawa eno ekyaganya obeera gazetted pate ng'eyeetooloddwa abantu abagezi abayitirivu yalonda Medard Lubega Sseggona oyo akulemberemu olukiiko olukola constitution y'ekibiina era n'alukyeyalinga era n'agikola n'agimaliriza bw'agimaliriza secretary general waffe munnamateeka omutendeke eyasomera wano n'ebweru w'eggwanga n'agikwata n'agyekennenya nga matabuta n'agiteekako empapula ezaali zibulako n'agitwala mu electoral commission bakyuse eriyo bagazetinga eno ebe nga constitution mutambuliza ki ekibiina tuve ku eri gye twasangayo eya NURP gye twagulirako ekibiina ekyo bagenda okugizoma mu electoral commission nga ekibiina kyonna kirina constitution bwetyo nga pate yonna erina constitution efaanana bwetyo gavumenti eno eyinza obutasula mwaka mulala era okuva olwo paka leero bazanye naffe batupuleyinze wano nawali bagano gigazetinga naye njagala kukubuuza omuntu pate njagala gamba nti esinga amaanyi mu ggwanga kubanga NRM etusinga magye tusinga babaka na biki netusinga maanyi ngamba ag'abantu pate esinga amaanyi mu ggwanga omuntu gwesobola okwesiga nti tukolere ssemateeka n'atugayidinga we ngamba okugayidinga mulimu byonna obuyinza bukyuka butya obuyinza bulondebwa butya obweyiso otya byonna biri omwo tunalonda tutya kadi tugigaba tutya byonna bikola ki biri omwo webanga omuntu gwe yasobola okwesiga ye Sseggona oyinza okugamba nti otawuliziganya na pate oyinza okugamba nti otakolagana na pate ye ekyo kimu ekyokubiri mu kalulu k'ekawempe kano akaakaggwa Honorable Medard Lubega Sseggona ye mubaka wa Parliament wa Busiro East bagikwata ne bagikwasa omuluka gw'ekyebando ompulira nga ye overall supervisor ow'omuluka ogwo mu kalulu bwe katyo omuntu gwe bakwasa omuluka wansi we waliyo abantu
abalala ab'okusupervisinga meya yennyini yalimu kulwokuba ava mu constituency eyo kanso Muyizi Mulindwa Kayaayu ayagala Nnyendo Mukungwe yalimu n'abalala naye nga bonna supervision yaabwe ye Sseggona otegera bulungi era nga tuli ku katuuti ekyebando awakuba olukuŋŋaana bonna baayogera Sseggona ndoza ye yasembayo era ye yamaaninga omuluko ogwo nga ya supervisinga bano omuntu atawuliziganya na kibiina basobola mu obuvunaanyizibwa bwe butyo kati tuveeyo nze mbeera naye ebbanga ddene no kati ekirala ekikulu ennyo mu paalamenti omwo ng'ovudde ku bwa leader of opposition obumu ku bukiiko obukulu obwa opposition okukulira ye Kosase okimanyi nti yagikulira Honorable Medard Lubega Sseggona ye chairperson wa Kosase yasooka kukulira Park Public Accounts Committee esaawa no Muwanga Kivumbi yagirina bwe yagivaako ne bamuwaaki Kosase obukiiko bwombi obwo mu parliament bwe bumu ku bukiiko obusinga obukulu reportinga butereevu ewa leader of opposition olina okubeera chairperson w'akakiiko ako olina okuba nga leader of opposition ne secretary general obawuliza kumpi buli lunaku b'otalina nabo mpuliziganya b'otakolagana nabo obogenda bawuliza otya ntegedde waaliwo akaseera mu parliament ojjukira nga ekibiina kiwandikidde parliament nga basaba Joyce Baagala ne Abedi Bwanika obukiiko bwe baba bajjeko okijjukira lwaki ne Sseggona tebagambirawo nti bakamuggyeko by the way n'empuga naye baali bakyusiza n'empuga ne bawandiika gibe kuba commissioner ne balimizaako mulemize Sseggona olowooza pati yali yerabidde so njagala kukulaga nti politics ono kazanyo ka blackmail omuntu asobola okukuceekinga bw'ati ng'ozitowa nnyo mayanja jofule n'alaba nga talina wagenda kukola ki kukuyita naye kati waliwo wano mu Buganda region ne mu bantu eno akalu konna oli waba akulaba nti amaanyi go gali eno mu bantu gyalina okujjirako kati wano element enkulu mu kalulu wano oba olina ssente oba oli ki oba oli mweru wokayingira nga tolina maanyi ga kibiina wano ekya NUP kayinza okubeerera akazibu kati buli muntu yenna alina kyabala nga alwanyisa omubaka nga Sseggona abaliraawo alina tandikira ku pate kulaga nti ye ne pate tebali mu good terms nina because nze muwuliza naye nga tetunakuyongere waliwo awo ekiseera bwe bagambira era ndoza nga tuna kuyingira mu by-election ya Nalukoola ye Kawempe eyo omwami Nalukoola we yawangulira nga bagamba nti omukulu era amaze ekiseera nga tagenda nga tajja ku kitebe nga n'emirimu gy'ekibiina takyagijjako kati nga bagamba nti amaze okulaba ebbugumo ly'ebyobufuzi lisituse kati ajja kulaba butya basobola okugira ng'atambula yagamba nti yali abula kankati kangambe ne kino politics abantu balina kye batamanyi one okubeera mu constituency bw'obeera mu constituency ng'onoonya akalu si bw'obeeramu ng'omaze okawangula ekyo kimu omubaka Medard Lubega Sseggona lawyer ow'amaanyi wane Kampala buli omu gwakkiriza amakulu nti alina emirimu emingi ekyenkanidde awo oba ontegeera mu kubeera n'emirimu emingi ekyenkanidde awo okugenda ku kitebe si fashion sikutuusa mukolo actually ekyo nekyogerako emirundi mingi ababaka abasinga pate yeetaaga ababaka baayo naddala ng'etudde nga waliwo ekigenda mu maaso oba press conference oba kikyebeetaaga naye tebakulimba nti omuntu alipootinga ewa leader of opposition buli lunaku ku nsonga za paaka bw'aba anaamiisinga okugenda mu press conference tamubuulira nawa lwaki takoze eki tazze kati katugambe ebyo byokgendagendayo ebya bulijjo bimulema olunaku lwe bagoba mpuuga meeting y'abatono eyo kimanyi Sseggona alina kubeera kitundu kuyo naye teyaliiyo manyi lwaki teyaliiyo kwolwo olunaku kooti ya Supreme Court lwe yali ekola ruling yaayo ku nsonga z'omusango gwa court martial ontegeera ogwakabayiziguluka Sseggona nga yelidi council mu musango ogwo pate n'agitegeezerayo n'ekikola ki n'ekimanya so mu meeting teyaliiyo kati osobola osanga omuntu wa bulijjo ng'akugamba nti baamuyita n'agaana naye nga yalina obuvunaanyizibwa obw'eggwanga lyonna kubanga court martial it is a national issue kati baategeerako bakama be ye n'agenderera of course tosobola kutegeeza buli omu toyinza kuba nti just okumisinga press conference weetaaga oyita Geoffrey Mayanja NTV n'abalala bategeere nti togenda kubaayo enkeera kankati ababaka bagifudde fashion ababaka abatali competent kimala nga mu parliament tebalina kye bateeka ku mmeeza
bakola bwe bati bezinga ku bintu ebi balwanira nnyo mu constituency kuziika ambulance ebyo ebisoboka buli muntu kubanga n'omuntu eyatunze mwanyiza asobola okugula ambulance kugenda ku mikolo naye ga munda bye bajja ku mukolo bakola olimba lwa president n'azina n'ayitamu n'abuuza ku gwe batikkidde n'atambula n'akola ki naye nga ebyo wadde abikoze bulungi bamulondera palamenti yo mu palamenti n'atakola ki n'atatukiza buvunaanyizibwa bwayo n'atalabikayo then ekyokubiri kyazzaako oba palamenti eriyo ki oba eriyo ki alina okugenda ku kitebe kubanga kamera zonna zibeerawo wali ne pulezidenti abeerawo wano bamukubeko eriiso bamulabe naye nga yeerabidde abamu tebalina buvunaanyizibwa naye omubaka nga Medard Lubega Sseggona gw'okwasizza akulire Public Accounts Committee n'omala n'omukwasa Kosase omwetagako lipooti kumpi buli lunaku ontegeera ku nsonga ez'enjawulo kubanga akakiiko ka Kosase it is an accountability committee buli lunaku leero oyinza okuba oli mu kitongole kya Mwanyi leero oli mu Bumeme enkya oli Lubowa ontegeera obuvunaanyizibwa bwalina bungi osinga n'ennaku eziri mu wiiki amakulu nti okujja ku kitebe webanga ensonga yeewalika osobola ogireka abalala ne bakola ki ne babeerayo ekirala Sseggona oyo webamala omukwasa Public Accounts Committee n'amala n'akwata Kosase kati saawa eno yakulira ekitongole bakita Afropaaka wati wano Kosase okay paaka ye ya wano eyeggwanga Afropaaka ye yeggwanga ye Africa yonna African Public Accounts Committee yagikulira yonna kati Public Accounts Committee ez'amawanga gonna aga Africa Sseggona yazikola ki kitegeeza alina obuvunaanyizibwa obwa wano n'obwebweru bw'eggwanga kati tosobola kumusaba nti ajje ku kitebe atule mu katebe nganze bwe nti mu press conference nga ne bw'anaaba ali gy'ali mu woteeri gye yasuze oba gy'akolera emirimu ebibadde mu kitebe asobola obiraba era njagala kukubuulira bino nti ne pate yange ekimanyi bulungi tesobola kugwa bbeeyi kyenkanidde awo kuddira mubaka alina busobozi bugitutwala kugifulumya na bweru wa ggwanga ng'akola obuvunaanyizibwa nga basobola bw'ayimuka bagamba nti omubaka y'oyo Medard Lubega Sseggona wa NUP ekibiina ekiyitibwa ekyabayaaye kyekyavaamu omuntu asobola okukulira accounts committee zonna eza Africa nti ate neddira oyo egambe nti ate gwe tukukooye oba ntegeera so ebyo emboozi yatalabika ku kitebe etakola ki mboozi y'abaagala okumukakkanya abalaba nga tewaliwo kkubo ddala lisobola muteeka wansi okujjako okumwawula ku kibiina kye naye ye n'abatuufu ku kibiina bawuliziganya actually kati ekisembyeyo ku nsonga eyo neeke lwetudde wano nga bakyusa obukulembeze kyamanyanzi wagiddwako nezaake bateekeko obuwembo ne kabuye era Sseggona yalina okubaayo kale katugambe ebiri ebyokutebe ebirala byakwejalabya kwolwo baali kamwoca era alina obuvunaanyizibwa bwalera ebweru w'eggwanga era pate neemanyaako era teyaliiyo ontegedde njagala otegeere nnyo kino n'omulabi waffe atulaba ategeere nti okugenda ku kitebe si fashion eyinza okuba nga si fashion yes naye n'okubulaabulawo mu nteekateeka z'ekibiina anti zimbalire zabuzeemu nkugambye kawempe mu kalulu akalulu kamalanga mwezi nga tukanoonya obusobozi bwe bwasobola labikayo omulundi guki gumu olw'okuba nga aba n'obuvunaanyizibwa era lwe yali nga waali era yaliyo ontegedde kankati waliwo abantu ng'obuvunaanyizibwa tebwenkana ate ne pate ekimanyi ne munnayuganda aliyo njagala akimanyi nti abakulembeze bonna b'olina ne b'ogenda okulonda n'abaliko tebasobola kujja ng'obuvunaanyizibwa n'obusobozi bufaanagana ojja kumufuna ng'omu akugasa nnyo mu paalamenti ng'omulala atakugasa nnyo mu paalamenti ojja kumufuna ng'omu bw'omutwala ku radio talk show oba Geoffrey Mayanja ng'amukyazizza nga wano ng'ajja kuba ensonga azoogera bulungi naye nga ku ya paalamenti tajja kukola ki tajja kuzinnyonnyola kati gwe nga katugambe sekuritale jeno ku lw'ekibiina kyo olina okumanya nti ebirungo byonna mu babaka b'owa kaadi obirina nti bwe tunaagamba nti leero ensonga za paalamenti olina abasajja 5 nga basobola owanika omukono omulundi gumu paalamenti nekakana ontegedde kyentegeeza nti obalina kweyo layini olina abasajja 5 nti waliwo issue esoomooza ekibiina ku Saturday ku makya omu n'omusindika ku CBS ku program ya Made in Sereko ku 88 omulala n'omusindika ku NTV bagiyita batya bigambo tebitta omulala n'omusindika ku NBS ontegeera olina abasajja 5 naye nga buli omu gyali abanaamuwuliriza ekifaananyi kya pate kisigala kiri waki kitegeeza bw'oba ogaba kaadi tegeera nti olinayo abantu 10 bw'olina owa kaadi olwane nnyo bawangule nga bajja protectinga image ya kibiina olinayo abantu bo nga bo bagenda protectinga
image ya party mu parliament nga NRM ne beina ababaka 306 owuwo mu bwayimuka ekikumi abakitadde ku ttaka n'omulala bwayimuka ekikumi abakitadde ku ki ku ttaka kitegeeza eno element y'okuba nti NRM ena ababaka bangi oba olina w'ogifunzirizzaako nti gwe owuwo omu ayimuka n'agikkakkanya nze bana kikugambako bana nali ku kyano ki we baali basensalinga Namuganza minisita nga alina bye yakola mukyalo oyo yasumbwa nnyo Anita Among Kadaga yasumba Kadaga Anita Among yasumba Kadaga mukyalo yasumba Kadaga abadde wa Mongi wakisanja kino entalo zaabwe gye ziri eri Amongi ez'omu constituency ye mu parliament abadde n'Amongi naye mu parliament asumbuye nnyo Amongi Kadaga bavuganya byebusoga mukazi oyo naye yasirikamu ati ali sensalirwa kwa Museveni yagaana omugoba naye bamusensalinga parliament yamugoba naye kati nenga akyaliyo Museveni gana kusako omukazi oyo baba Namuganza yatabula ekintu awo kankati Namuganza amala okukakanya buli muntu olunaku lutuuka mu parliament awo omanyi Museveni bino byalonda abavubi be ebyalonda yani Nabanja ng'agukwata omuzindalo mu parliament prime minister ze leader of government business nga muwala wange mu parliament kufuna parliament bwati alinga ali mulumbe jangu kino kyangu nnyo jangu wetondera abantu ekyo kiveewo nenge ensonga etambudde mu mawulire ebbanga parliament egitadde era sebo nga ategesa amuleeta awo ng'akwata omuzindalo agambe bannange mu nsonyiwe bigwe era sebo mukugamba muganda wange byali biwedde gundi n'awanika omukono ani ono webusoga omulala Asumani basalirwa n'agamba sipiika n'aleezinga procedure matter nene sipiika kulwokuba ayinza okuba oba baali bamukute bukwaso oba okumanya kwe kwali awo kiki badega nti obeera n'ababaka ng'ali omu naye ng'asobola okuzza abala 10 ku ttaka baali bakkiriza ng'abeena bakubye n'engalo bamanyi ensonga yaabwe ekoze eki basalirwa n'awanika omukono n'annyonnyola sipiika procedure parliament butya bweva mu situation bwetu so si prime minister kujja n'agamba jangu wetondolo kikoze eki kiwedde era agenda omala olungamya parliament sebo muganda wange ensonga zatambula paka Namuganza ng'ali censored era mu kisanja kiri ekirala nga Kadaga akyakubiriza parliament waliwo ensonga sijjukira buli naye ku UBSO nekwata parliament nga saidi yeno ayigigi Anthony General nga presentinze kulwa parliament ne saidi yeno opposition baleyizinze parliament nebeera mu katubweti Kadaga ne mulanga bimusobedde n'agamba Honorable Sseggona nsaba olungamye parliament eno ku kiki esobola okuzzaako mu situation bwetu n'ayimuka n'akola layini ze nga 3 speaker n'awaluling otegeera kakati ekika ky'ababaka bwe batyo babeera abatono era njagala kugamba nga tuva ku nsonga eyo abakatono statement eyo gy'okoze y'amakulu nnyo ndowooza kati parliament tekyetaaga nakubeeramu na muntu alina sine ya mukaaga yokka Museveni yakikola kigende naye yatukola bubi ate kyalibadde nti omuntu ayingira parliament alina okuba nga alinako ku mateeka ku kyonna kye wasoma wandibadde ogatirako okwo ku mateeka oba wasoma ki kituyambe nnyo basoma bya busuubuzi babisoma nnyo naye n'amateeka yalibadde omubaka wa parliament kubanga nze sirowooza lwaki omubaka agenda nga wasine ya mukaaga ng'ate ekikulembera okugenda mu parliament kubaga amateeka okubaga amateeka okulonda emirimu gya gavumenti ki ekirala awo okati kankubulire awo wenyini notwogera ebyo byokka okulondola emirimu gya gavumenti gwe tugeze mugenze kulondoola dwaliro gwe yakoma mu senior 6 atamanyi na musawo kikyalina kukola kikyalina biki bw'ogendayo okulondoola ogenda mubuuza bibuuzo ki katugambe kubanga enkola entuufu yandibadde bweti bwe mba mugabanya committees za parliament mwandisinzidde ku busobozi nti Geoffrey Mayanja yasoma mawulire gundi yasoma MDD nabiki netumanya nti abo kumpi bagwa mu sector yemu bwe mba mbane committee musobola bate kuba ku agenda oba yaki je mumanyi obulungi nti ekwatagana ne bibasoma bwe bagenze mu monitoring committee ebe ina bekyaza ereba kyaza nga balina nole kubanga baleta abakugu kuba baleeta oba akulira UCC oba biki baba abisoma kati bajja kujja mu committee basange wa senior 6 ngati yalino babuuza ebiki ebibuuzo kali nga ne byababuuza musajja alabikola ki tabimanyi kankati kyandibadde nti wekabeera amateeka ishunga za amateeka ng'abayimirira okugoogerako bamanya amateeka weba mugenda mu oversight
nti komiti mba mwazigabanya bulungi nti Bank of Uganda ne muddira muwanga Kivumbi nani abasoma ebyenfuna ne mubateeka ku komiti efaanana bwetyo nti bwe mugenda obuuza Bank of Uganda mugenda buuza gavana wa banka bye yasoma naye nammwe abamubuuza mubikola ki nga mubitegeera bulungi Parliament kireme kubeera kinyomo ekirala gy'ofule nga tumaliriza ensonga eyo yokka ng'oli ku opposition tulina okumanya bino tulina okubeera strategic bulungi ffe tesobola kufaanana NRM ne bwereeta ababaka nga basiniya 4 tekirina effect kubanga at the end of the day bo tebateesa mu Parliament bo kye bagamba kasanga basokwanika omukono bo kye banaayogera mu Parliament omukulu yakibagamba afunayo abakimanyi babiri ne bakimunyonyola ye bwakitegeera ye ng'akibagamba bano mu ngeri gye basobola okukikola ki kati baba bakitegeera bagamba kimu we bakituukako muguwanike oba we bakituukako temuguwanika that is all naye ffe ku lw'okuba ffe tuli ku opposition amaanyi gaffe gakomawo ku Parliament tulina okubeera nga abatono baffe abaliwo for now kabiriiti nga ne bw'aba ali bw'omu bw'ati mu basajja nga yeetooloddwa abasajja 10 ng'asobola okukozesa omutwe kubanga tagenda asobola kukozesa mundu tagenda asobola kukozesa numbers ng'alina kukozesa mutwe gwokka kitegeeza ffe mu Parliament twandibadde tumakinga sure nti abateebi baffe ab'olulango buli kimu bafuna kiri special bafune special attention eno yonna mu kalulu mu kufuna kaadi obatambulireko bwoti to an extent nti buli woba obeetaagira bakola kyogambye nga tobateekamu mbeera yonna ebasikasika kutuuka bakozesa nansobi kubanga bo bajja malova ku mulama katinze kankubulire mpuuga oyo yanyiiza nnyo kubanzi nali mwagala nnyo naye yanyiiza nnyo oluvannyuma lw'ebyamutuukako naye naasigala nga ali era ati kyalagira ddala alinga naye yabikola abigenderedde ng'alaga nti direction yentuufu kyannuma nnyo okuba nti teyamenyeka naye nga mpuuga yali matiriyo golowooza nti twakola ki twafiirwa nnyo kankati ababaka bwe batu NUP teweraga fiirwako n'omu ontegedde okuggyako oyo nti yakosa kibiina butereevu naye we yaba takoseza kibiina oba obeetaaga bwoti nga bali wamu buli kaseera ng'obalina buli kaseera ng'obawuliza mu kaseera kano kubanga lulinga abali mu lutalo olututuusa ku kiri ekinene bw'omala okuwangula entebe y'eggwanga osobola okuddayo ku 2 nti ne waba wa senior 6 kubanga engeri gy'oba n'abangi osobola okulondako ababiri abagezi abamu ne bagoberera naye ku lw'okuba olina batono buli mutono gw'olina alina okuba nga matiriyo kyenyinza okugamba awo kale ensonga bwe tutyo bwe tukyazikutte kwemboozi muyugi we tuli wano waliwo ensonga gye balinya twogereko akamyufu kenaalemu kabaddewo katambudde era abamu ku baminisita ne baba bamegguza ate nga badde ba incumbent so kati amaziga agali mu constituency ezimu mayitirivu nnyo naye nga tulinze okulaba akawamu kubanga tukkiriza nti eri abajja okujja independent nebiro ebiringa ebyo abamu bayinza obutadda naye ne basigala ku baminisita nga Museveni akyabalina kati nga bolaba minisita Kasolo nti akalu kaamukuba naye n'amulekayo kano tugeze omalako kisanja nga ye ye bannange ye yakalidde yawangudde bangambye alaka yaguza opponent onaku lwokulonda agenza otuuka nga akasigaddemu bwomu babaddemu babiri time agenza otuuka nga alimu bwomu nga bulijjo obuzannyo bwabwe so bwe kityo naye mbalija tukube tooki mu kalu kano nga bwe katambudde naye kuba tooki tukube tooki mukko enkola yaako ennonda y'okusimba mu mugongo n'ebirala byonna kyokka ate era wamu n'ennonda ya NUP ey'okuba nti nno ojja n'oteekamu okusabako bw'osaba papula n'oziteekayo ez'obuyigirize kati ne bakutunuulira enkola ye y'emirimu mu constituency mu bantu okekeka nti ddegweddayo mu bantu eri obuganzi buli butya n'enkola y'emirimu sayidi eyo ey'obuweereza kubanga sigamba nti n'omuntu okutandika obuweereza talina kuba nga mubaka wa Parliament tulaga nti kinze banaye njaka ati baweereza obutereevu nga ndi mubaka wa Parliament so tandika obuweereza nga tunabana ku kyegwanyiza kati abantu eyo bakulisivinga batya boogera ki enkolagana yo benkola y'emirimu mu kibiina n'ebirala ebifaanako ng'ebyo gamba batuna ebintu bingi kati tukompeyalinge kakati ekisooka njagala nnyo akamyufu kenaalemu ako buli kabeerawo katambule bubi baveeyo nga aliyo abatamatidde kituyambeko nti mu kwesimbawo wano bajje bangi awangudde ajje n'omulala akole ki naye ajje kubanga ekisooka waliwo observation gye nakoze ku luno mazima gali nti kalimu okutulimba kungi
bakayingira batulaga nti bo bali mu kukola democracy era ekyo jja bawulira nga beegeraageranya ku NUP nga batugamba mwe temuwana bantu kweronderawo bakwata kaadi mwe mubalonda ku kitebe era omulabi abirabira okumpi alowooze nti batuufu naye nga mu reality si batuufu kati kankubuli egyo fulema yanja toyinza kutegeka kalulu ka bwe katyo nga gwe ruling government abakozi ba gavumenti ebitundu nga 80 ku 100 bawagizi b'NRM bwekiringa bwe kitegeeza naye olunaku lw'okulonda neetabera public holiday tegede point yange olunaku lwabadde lwakuna buli mukozi bamwagala mu ofiisi kyokka ku kyalo gy'abeera wali okola ki wali okulonda wasala wasigala alonde ku mulimu tajja kukola ki kubaayo ate obuweereza babukola ki babwagala ekibeeramu kye kino nti ogenda kufuna voter turn up nga eri wansi kitegeeza abalonzi abasazeewo ani akwata kaadi y'NRM niye baba nga abawagizi b'NRM bangi ku kyalo okwo percentage wadde 50% osobola gifuna kitegeeza chances ziri high nti osobola still ofuna candidate akutte kaadi ngera si ye mutuufu nga si eddoboozi ly'abantu ba NRM mu kitundu ekyo kubanga bangi ku bo tebaafunye mukisa gulonda nze ku kyalo ewange tulinako abawagizi b'NRM bemmanyi nga bawerako nina badde nine kubo ly'enambula kati nga gye liri ewali ne polling station gye balondera naye mbasangayo nga ku polling station kuliko abantu nga 9 naye nga 9 kwabaddeko abasirikale 2 abazze okubawa security n'abaana ba electoral commission nga 2 kati nga abantu ab'oku kyalo bemmanyi bennalabyo badde nga 3 otegedde naye nga ssaawa ziri nnyo ez'okumakya okulonda kwa ssaawa 6 era siyinza kumanya balonze bameka ontegeera kubanga olunaku lulinga bulijjo abantu bagenze kukola ki kukola olwo kye bayita democracy kiba tekiteekinze place abantu bo balimbye bulimbi nti waliwo democracy naye nga tewakola ki kubanga democracy kitegeeza for the people by the people mu bufunze nti okulonda kamifuko NRM yali badde public holiday oba batadde ku weekend bandisaze amagezi nti either weekend kubanga abakozi ba gavumenti batandika okuwummula ndoza era Saturday silu akutaano bawummula byakiyali kale katugambe okutaano tululeke ne Saturday ne Sunday era public holiday bwe baba tebalanze mu nnaku za wiiki yandibadde Saturday ng'okimanyi nti bangi kubo bali waki bali waka nekikuyambako okugjayo obulungi ekifaananyi nti bayinza oba bonna tebalonda naye ebitundu nga 8 bikole ki era nti bw'ogenda mu kalulu nga ebitundu nga 8 ku buli 10 be balonze akamyufu chances ziri high nti ne mukabangi basobola okujja ne bakuwanguza kubanga be bamu be baba mutaddeyo naye mukabangi ebeera public holiday ne bajja bangi ng'ate wana baamulonda batono kati wali ne balonda ebituufu either balonda independent oba banoonyoona omulala owa opposition so NRM mu democracy yelimbikayo bwerimbikisi ekyo singa badde ekikola mu butuufu bwakyo kyekyandibadde kisinga obulungi tekamyufu akandibadde kasinga obulungi singa naffe ketuyayaanira singa ffenna tuyayaana nti ki tulumba akakalulu ekyokubiri era democracy tomulaba muwe kaba kalimu emmundu kubanga walabye ebisoga eyo nalabyeyo omwami gwe bakuya musasi n'afa n'okufa sente ezitobeka mu kalulu ako akalulu kandibadde nga abantu balonda kiva ku mutima okusinga ekiva ku mutima nga basinziira ku muntu waabwe gwe babadde naye abadde abaweereza mu birala kubanga oyinza bakati basaba parliament lingo badde obaweereza nga kansala ningo badde obaweereza bulungi lwaki omala bawa sente nina omubaka we Masaka eyo nga balakayo babikibi NRM nali twali mu restaurant tunyumya nga twesanzwe emboozi ebyobufuzi nga luwo omuyambi we n'agamba mu kamyufu kakiri ekisanja ng'okulonda kubuzaayo wiiki egi bagende nateetako ku Centenary Bank ne bayingira mu banka ne bajja milioni 2.5 ne baziteeka mu bbuutu ne bagivuga ne bagenda e Masaka nga bayise ba political players b'ekitundu ekyo ne babawa 2.5 mu kisawo biibyo mwe mumanyani gwe muwa mmeka oba wa poliisi oba DPC oba electoral commission oba ani ffe twagala ekintu eki kuwangula kamyufu era ne bakawangula otegere point yange nti kakati kibayita democracy kiba tekirabise so mu bufunze NRM kyegezaako okulimba ensisi kyekituufu oŋŋambye nkageraageranye kwenkola eyaffe enayokuba tuwandiika tutulekayo okusaba ne basunsula enkola eyo kulaba kw'omuntu era bwenkugambye alabira okumpi ayinza olaba nga etali nnungi that is bwebeze n'ebirumira nga bw'owulya naddala kali akamyufu kafe akakisanja ekyasooka waliwo abakakubamu ebituli naye kibiina kyali kipya okweteekateeka kwali kuki kutono naye luutu eno procedure okusinza bwe twatambudde tonalabamu kituli na kiki n'ekimu ekisooka baasooka kulanga ebifo ebiriwo ne balaga obukwakulizo n'ebyetaago
abituukiriza yateekayo eki empapula teri gwe baggalira bbali osoma busomi ku kifo kyoyagala nabyetaago byakyo ng'osaba ki ng'osaba ekyo buli omu akikoze paka ngenda kuzomwezi 27 bagenda okuggalawo 27 omwezi guno bwe bamala balanga eddeeti y'okusunsula batandika okusunsula oba weetegereza akalulu k'ekawempe ensunsula gye basunsulamu bacandidates nkakasa bulungi abantu abo bagenda n'ova ku pano ng'abamu bategedde nti babawangudde otegera pointi yange nti enziramu kubanga ebibuuzo bigenda kuba biteeketeeke bajje bakubuuza ebibuuzo byo ensi yonna ebitegeere Geoffrey Mayanja okubuuza ku buyigirize bwo awo tewaliwo rocket science yeetaagawo bw'oba oli wa pifu oba wa pifu bw'oba wa senior 6 oba wa senior 6 bakubuuza wakoma mu kirasi nti senior 4 leeta obukakafu ng'obuleeta emakisi ze ziri ku ekyo ng'ozikola ki ng'ozifuna nga bagenda nti waweerezaako wa nga munnyonnyola eyaweerezaako ofiisi ebbiri tasobola kwenkana yaweerezaako ofiisi emu kitegeeza onookubya ofiisi abaakusinzeeko ku gulawundi biki by'okozeeko ng'obyogera n'obujulizi pate ng'ebitegeera yakola ebingi neyakola ebitono tuba tumutegedde era actually ebyo n'ebirala pate bweribanga ebikoze mu butuufu bwabyo musso ku kamera okwewala ebibuuzo ebingi baligenda okujja eno okugamba nti Geoffrey Mayanja gwe tusindise ebusiro ensi ejja beetegeera lwaki gwasaanawa ebusiro kubanga ensonga zo zitadde ku mmeeza ne opponent n'atekereze ku mmeeza buli omu n'aziraba ku minzaani ne balaba ani asinga okukola ki okusinga bwe bagenda okugenda mu kamyufu nga kano kubanga nesawa ngamba nti akamyufu kano akayina alimu Abanayuganda si beetegefu okukagendamu kubanga okayingira ng'abamu tebagenda keetabamu okayingira nga tolina mmundu omwali ne mmundu nga bw'obiraba nalabye ebyabadde Sembabule gaavuze paka omu w'amagye omusi w'amagye gye byaggweredde ng'omu awangudde naye ng'okukkiriza tekukola ki tekuliwo so ndowooza mu kaseera kano nga demokulasiya tannaba kubukala twetaaga akamyufu nga NUPK kano keekola NUPK erina okukola kimu kapafekitinga si kutuula eyo kwapointinga ekyabagambe nti gundi abantu basabe buli omu akkirizibwa okusaba ngayo kyabadde kati wano mu kusunsula mpola mpola musobola n'otuuka buli omu n'akiraba nsinze sisaanira nze sisaanira okusinga bwe muli mugenda otuuka ku babiri abasembayo nga buli omu akkiriza nti kwabo kwe kulina ova ki omukulembeze yesebo kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo byebyo bye twogedde olunaku olwaleero akadde kaffe kalabika nga tukatwaliriza obudde bwe ssebo nkwebaza nnyo olw'okujja ne ssebo ne twogeramukko byonna bye twogedde tusaba Mukama akuume ate era n'obwonguza bukuwe oddeyo mu kanso Kyengera Town Council nkyaddawo Kyengera Town Council era abantu bange ab'ekatale njagala obakakasa n'obasuubiza nti yenze magunda wammwe abaweereza kiri ekisanja kye tuli mu kumalako kakasa sibakoze bubi wabaawo ebisobye ng'omuntu yenna wabaawo ebikola ki ebisoba naye kibadde ekisanja kisooka byenjize bingi byendowooza nti ekisanja ekiddako emunnyongera omukisa nja kukola matabuta amiina yesebo kale tweyanza nnyo tweyanzeege tulabagane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.